Tideda nga tukyagenda maaso Dr. Jose Chameleon enaku zomwe zigenda kubeera lunaku lwa mukaaga nga 19 bagenda kubeera na Frigo Band. Leka tukigale. Enteekateeka eno yonna bwesobodde okuba ate ng'etambula, omukyala gwe bayita Joanita Kawalya asobodde okuba ate ng'ayogedde ku Dr. Jose Chameleon ye nga bwamumanyiko. Agambye ndo ajimbidde era omu ku bayimbi abamusingira awuna Frigo Band kwe kuba ate nga basazeewo okumugattako. Mwana mulizi gwe bayita benda Jazmine nabo ne basobola okuba ate nga bagasseko mu nteekateeka show y'abannaffe aba Frigo Band bajaguza emyaka 46 akadde kano gye balimu nga bakuba ndongo. Frigo Band yemu ku bandi zoyinza okuwa ekitiibwa, bandi ezikyakuumya ennono ya bandi entuufu bwe ziba nga mpisa, era bandi akadde kano okuva ku Frigo Band yemu ku bandi erina bookings ezisinga omwaka guno. Bw'oba oyagala gibooking oyinza gifuna mwaka gujja. Frigo Band mpozi ng'oyagala bakuyimbire lwakubiri oba lwakusatu mu nnaku ezo n'ennaku ezisinga Frigo Band bazitute bayimbira wakati wa milioni 10 ne milioni 15 kisinziira kifo ki. Frigo Band ng'eje kuyimbira ewuwo kitegedde. Kati enteekateeka eno Frigo Band abayimbi bangi nnyo Joanita Kawalya ayogedde ku nteekateeka eno nga bwegenda okuba ate ng'etambula n'abayimbi be baleese abavubuka be bagamba nti bo basobola okuba ate nga bakitambuza obulungi. Ate ye Jose Chameleon omulaba nti emyaka gye bwekuba kutunda music art mu Uganda, East Africa and even beyond, Jose akoze emirundi. Twatambulanga mu nnyonyi nga ziri mu nnyimba ze zidoloti ezuwulira ku nnyonyi kw'otambulira, n'olwekyo si mutono mu East Africa n'akola collabos ne banne, nakyo kintu kinene nnyo. Abantu batono nnyo abakkiriza mu kiseera ekyo nti bakole ne bannaabwe mu nsi eno eyaffe ne wabweru, n'okwongera okukakasa abaana nga bato nnyo nnyo naye nga bamanyi Jose Chameleon si kintu kitono n'akatono. Ye Dr. Jose Chameleon ne mu kibuga Masaka ina tuwa yegenda okuba ate ng'etambula anytime alina gravity omutuju ku Maria Furo ndowooza omwezi ogujja, ate omwezi guno agenda kubeerako sport highway ekaliisizo. Dr. Jose Chameleon yali mu kutalaga enteekateeka ye ne banne abaliyo Island batalaga bitundu eby'e Masaka abayimbi abasinga gye bali obudde buno. Frigo Band nga 19 bali mu nteekateeka eno okuba ate nga bunyisa endongo yaabwe bo bagigudde ku lunaku olw'omukaaga. Era Joanita Kawalya wuno akyayogera ku nsonga ez'abayimbi be baleese, agamba nti bagasseeko Jazmine Ykee benda olw'ensonga nti balina talenti y'enjawulo. Ekisooka Ykee benda ne Jazmine be bamu ku bavubuka abato ababadde ab'amaanyi ate era balina bannaabwe ababatunuulira nga tubatunuulira nti mu industry eno bakoze kinene ddala. Kituufu ddala. Bw'oba teweerabidde Jazmine Ykee benda akadde kano byamu ku bavubuka abayimba obulungi, bwe kiba nga kya live band bagikubira ddala n'empisa basobodde okuba ate nga akadde kano basobodde okuba ate nga empisa bazikuumye. Kuba Frigo Band oyinza kuyimba nayo ng'empisa nfu, awo nno Ykee benda ne Jazmine kisobodde okuba ate nga kibateeka ku lisiti okuyimbako na Frigo Band ku kivulu kyabwe ekiggulwawo mu nteekateeka eno. N'omuyimbi gwe bayita Rachel Magoola ng'ali mu nteekateeka ya Parliament neesobodde okuba ate nga baddewo mu nteekateeka nga bali mu beegezaamu bye banaakola ku lunaku olw'omukaaga. Abyogeddeko omukyalo ono agambye atya Parliament byonna. Bwe nali ndi kujja experience nali nayo y'amaanyi kuba nali nga political assistant wa maama wange bwe yali nga mu Parliament 7th and 8th Parliament. Ni dadda wange yali mu Parliament eyasooka ya Legiko, so ebyokuba mu Parliament tibibayo byaka ino yendi. Aye bw'otuukayo kabiri bizitowa okusinga ni wasuubira emirimu mingi tutyama okuva ku nkyo paka bwire ate ng'olina n'okuweereza abantu bo, so okubigamaganya wayongera kuno okubira ku bantu endongo alwisi bikalubamu okuko. Aye Katonda mulungi bw'aba kuwera ekyokola kikoleero. Basi yoyo no Rachel Magoola era ategeeza nti mu Parliament erinnya lye bamuyita Obangayina naye yabigumira. Nedda nze Rachel Magoola Obangayina sikyuka, ne mu Parliament bampita Obangayina, olidde buli omu amanyi Obangayina, so kyekyo that's my identity. Era endongo y'abantu obya Parliament ly'abalonzi ndowooza kiyamba in the fact nti buli omu aba akumanyi, so enzigi ntono ezikuggalirwa oba osobola okugulawo enzigi nyingi kuba buli omu aba akumanyi. Banange omusoga yalugera nti obumanyi bukira obuzira, so toyinza kukola nti okumanikwa is a problem. No, it's not. Rachel Magoola ayongerako naga nti Parliament si byangu wadde najja kulemerako. Emirimu
tuligitambuza tiimu yangu buli muntu abeyo yalowooza ati obwami bwa palamenti bwangu kuba muba mu mateeka kuba saawa eno omwaka guno mulamba tuli kulwanisa iteeka erya fisheries so twagimaze empeera ano tusuubira nti anytime edakuba drafted bannaye tugenda kiggula ku Saturday era tuli kubeeta mwe naye mwidde mutweyungeko bannange tusanukeku covid nga yatunigiriza yatutwala ku abantu baife baafa yatutwala ku esente twayavuwala aye mwidde tusanukeku nga tweisuusa emyaka ebiri egibaire egy'okutyamu obutyame nga tutulikola enteekateeka ejagala okukakasa zaawedde ffe tukyali mu nteekateeka kubanga ffe nga bwe tukugamba tetukowa kweteekateeka paka ku ssaawa esemba bagamba nti obwato bufa magoba kyova olaba nga ffe tusigala nga tweteekateeka ffe nga ababbandi ne bannaffe betugenda okuba nabo buli omu gyali tumujjukiza nti munange olina okweteekateeka tubadde wano olwaleero nze ne Ykee benda ne bannaffe abateesiteesi nammwe bakama baffe abamawulire naye nga twetegese bye tugenda obbawa bingi tugamba bugambi nti mwabali eyo muba mulina okujja mufune ebyo tubateekedde